Alright, just want to tuuliza service to subscribing agakagwawo live now agakagwawo nange MC Devotion live nga kutusa ku embeera nga bweri ogumenya ku screen si muntu mulala ye Sam Ekanya oba muyite ono azanya abazanyira mu The Mighty Family ne mu Nairobi enaku zino eziyise ebbanga lyonna babadde bamunoonya nga yabuzibwawo olw'ensonga ezitatereezebwa kuba ezimu nezimu ezigambibwa nti yakola akatambi akavuula obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni oba akavumaganya omukulembeze w'eggwanga n'erinnya lye Ekanya Samuel kinajjukirwa nti bingi posti nyingi abantu muvudde ne postinga nga omulengera enviri bazisazeeko yakomyewo ng'enviri omutwe tulengeramu omusaayi gulinga omusaayi so embeera bwetyo bweri muganda waffe n'ebigambo byayogera tebitegerekeka agamba yeetonde bannayuganda olw'ensonga ezabaddewo byabaddewo kubanga atajja kutakyazemu kuvuga mu pulezidenti w'eggwanga so katubulize mu dakiika emu oba 2-3 bakuze ekikolo kyetukutegeera mubasanze omusajja Sam Ekanya omuntu musanze wano tumubuuza gy'ava tayogera bamusazeeko enviiri zonna empale zonna zirimu ebitulituli simutegeera kyeyabadde kiki kyakutuuse tayogera kyamutuuseeko yenna addugala ono tumubuuza awuna buwuunyi oba bamukoze eki situmanyi bakusazeeko enviiri kubakuki bagamba WNRM bakusazeeko enviiri kubakuki bagamba WNRM kati simayamu kati WNRM sa buli WNRM kati sigenda wabula kuddayo bane netondera bannayuganda bonna sigenda kuddayo okuyisa mu mukulembeze wa ggwanga aliko maaso nasaba kumusonyiwa ebigambo by'eggwanga era nsaba kunsonyiwa tekigenda kuddamu kubaawo pulezidenti w'eggwanga nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kozesa bubi mikutu gyange amannya nsigadde nzewukanya Saamu mwenna bekiyisizza obubi nsaba munsonyiwe mbaagaliza okulonda okw'emirembe bannayuganda mwenna amannya nze Sammy owa Mighty Family comedian netondera management ya Comedy Store netondera President Museveni president w'eggwanga netondera abafaani bange mwenna bekyayisa obubi nga sigenda kuddamu kwogera ku President Museveni senda kozi. Alright, nga bw'owulidde awo Sam Ekanya agambye sigenda kuddamu kuvoola linnya lya pulezidenti w'eggwanga yeetondedde Comedy Store. Tetumanyi nsonga lwaki Sam Ekanya omuntu obutuma muntu wegwe mujjuddemu omusaayi enviiri zinga ze bamanyidde obumanyuzi kuva yakomyewo agamba nti ye kati WNRM tetumanyi kigenda mu maaso so gwali eyo subscribinga tubenga tunoonyereza Sam Ekanya ebbanga lyamaze nga talabika olunaku olwaleero akomyewo ekiro kya leero akavidiyo kano tujja kuba credit Mati nenga embeera yo bwetu bweri Sam Ekanya waffe bwato bwali ebigambo yayogera agamba yeetondera Comedy Store yeetondera Alex Mahanji ne tiimu ye oba kyekyatuukawo n'agamba nti tagenda kuddamu okuvuma omukulembeze w'eggwanga yensonga eriwo subscribinga gakagwawo just in omuzungu agamba just in breaking news nze Devotion Matovu kubanga kutuusako embeera eno nga bweri subscribinga nze Devotion Matovu kutuusako embeera nga bweri ndowooza waluwali aline kapale kuba mpuliramu eddoboozi ya kapale niyo omukulu akanya kimu neetondera omukulembeze w'eggwanga neetondera Comedy Store tetumanyi lwaki yeetondera Comedy Store tetumanyi oba kana akatambi akavayo nga yogera yerekodinga esimu ye nga yogera ne Alex Manji tetumanyi ensonga lwaki oba yavudde okubanga yeetonda mbere bulungi okubanga nkutuusako embeera eno nga bweri nja kubanga nkutuusako Sammy enkya olunaku olw'enkya nga tutegedde biki ebisinga ku bino naye nga mbere bulungi subscribinga nze Devotion Matovu naye embeera yiyo omwana mulenzi gyalimu enviiri bazigyeko buli kimu ne bakimuggyako empale bagamba atambula awonyera
empale zirimu ebituli bazifuma oba bazizizza naye nga mu mutwe ayinamu omusaayi. Kyayogera kiri kimu kati, nze ndi wa NRM. Kyayogera kimu, nze ndi wa NRM, sindina kirala kyendi, ndi wa NRM. Yembeera eriwo muganda waffe Sam Ekanya gyalimu, oba muyite Sammy owa Maite Family, amaze n'azuuka naye azuuse ng'ali mu mbeera mbi nnyo ddala ddala. Nze Divosh Matovu olwakatonda n'ensi yange, subscribinga mubeere bulungi, mweraba.